Yes, Fadi TV jimbanitiza kate kano mwasize mutya mwasibye mutya mwina abagifollowinga ngenda bebaza mu subscribing ate munyigene kade SB4 media ne Abiba ensonga zikutte wansi ne waggulu. Bagamba nti bannamwe bagamba nti SB4 media ne Abiba bagamba nti proud side chick bafumbo era beegira era beeria beeyagalako kino kirekawa Nalongo. Abiba sigwe mundi ogusoso kubanga avaayo ku social media. Abiba bagamba nti yasindika abawala bali abavuma abalongo ba SB4 nga bagamba mbu Anitaira abo si balongo be yazaala mbu yazaala misota. Abiba ndoza mujjukira omuwale mabega kawo eyali ku TikTok ko nga ayisaamu abalongo ba SB4 media kosani Anitaira gaali nga abavuma. Abiba yono gubali bogerako Abiba nti yakola ki nti yasettinga omuwala oyo. Manyi munange ennaku zino ku social media omuntu oyinza okubeerawo ng'olaba omuntu akuvuma akufiira kumbe waliwo yamusetinga neweebuuza omuntu ono avuma simwinaako buzibu simumanyi. Naawe omulaba ku social media ng'akuvuma akuyisaamu eggaali kumbe baba bapangisa mupangise. Mubadde mukimanyi nti omuntu asobola okupangisa omuntu okuvuma omuntu. Akuvuma gwafuuka mulime e Uganda addala ku TikTok okwo. Akati nomunanga Abiba abadde nga apangisa abawala ne bavuma SB4 manyanga ne bavuma Anitaira ne bavuma Anitaira namuyisanga mu eggaali ne bamuwemula ne bavumiramu n'abalongo. Era nga Abiba ndowooza yaka yakola ki eyabasetinga bwetekeza information yakakola ki eyakalinkinga munnange byebyo emuku ebitambatambula akadeka. Era abasinga naso kubanga babisala nga bagamba nti yabuno fumbo bwa SB4 media nti ekyamazima bo bugenda kumementuka mbo busaanewo ikyasigwe gusoose babegako SB4 media nti yali ayagala genda kubuuka genda kulinnya nyonyi kubwaka kugenda era nga nsonga mbu ziri kwa Abiba ono. Era Abiba ayagala kubanga kola ki amutwalako Anitaira. Kiraga nti Abiba beyagalako ne SB4 media ekyo kituufu beyagalako wabula SB4 ne baawukana naye ate Abiba yasigala akyayagala SB4 aye ne SB4 nti aleka naye yasigalamu akantu akaani aka David Lutalo nti yasigala akyayagala Abiba kankyogere bwe nti yasigala ayagala Abiba era ati Anitaira mukazi wattu ali ku buzibu lw'ensonga nti Abiba asoberera SB4 media binaggwerawa ensonga zino. Anitaira mukazi wattu nti obufumbo tebubadde bulungi nnyo ekyamazima. Bigambo bingi nnyo ebibutambulirako. Wolokoso mungi nnyo atambulira ku relationship ya SB4. Wolokoso mungi nnyo atambulira ku relationship yaabwe. Anitaira ne SB4 media wolokoso mungi nnyo atambulira ku relationship yaabwe. Ekyamazima bambe ofumbo Anitaira buno tabweyagaliddemu kubanga bingi nnyo ebyogerwa. Naye ng'ekyamazima Abiba ne SB4 media beeyagala. Kituufu kyo okweyagalako beeyagalako obeera okoze okunoonyereza baali beeyagaddeko Abiba ne SB4 media. Naye ekyokuba nti no munnange beegira nti beesisinkana ekinaaba kubanga nkikonfaminga kubanga omugambo gwe bali mu kusala ku social media balaga nti SB4 asinkana Abiba. Asinkana Abiba binaggwera Abiba yogolengera mu kifaananyi yoyo omukyala eyogerwako afukidde Anitaira akayinja mu ngatto era yapangisanga abawala baavumanga Anitaira. Yali 223 yali 223 yali 223 ndowooza ono yabasetinganga abawala baavumanga Anitaira. Binaggwera wa Fadi TV mwera.